Akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ekiri mu buyinza ekya NRM kalangiridde ebiragiro ebikakali ebirina okugobererwa bonna abaagala okuvuganya ku bifo ebikulu eby'ekibiina kya NRM eby'oku ntikko ku lukiiko olufuzi olukulembera ekibiina ekyo oluyitibwa Seeke era kalabudde nti mpaawo agenda kutalizibwa kavunaana amenya amateeka ago. Ssentebe w'akakiiko k'NRM ak'ebyokulonda Dr. Tango Odoya asinzidde mu kibuga Kampala n'ategeeza nti ebiragiro ebiyisiddwa biteekeddwa okukwata ku buli muntu agenda okuvuganya ku bifo ebyo era n'alagira bonna abagenda okuvuganya nti bakuume emirembe obwenkanya ate n'empisa. No candidate will go against the NRM Electoral Commission and survive this time. Any candidate who thinks is bigger than the commission will be called to order. What are we emphasizing in the campaigns? One, family campaign. You must campaign on issues, not character assassination and personality or persona. If you are going to parliament, are you going to discuss how your rival is short or tall or ugly? You are going to discuss the NRM manifesto. So tell the people what aspects of the manifesto the NRM did not maybe accomplish. And since we accomplished 90%, laud the manifesto and applaud the chairman of the party. That does not call you to abuse your rival. Ebimu ku biragiro ebiyisiddwa akakiiko k'ebyokulonda ak'NRM ebigenda okufuga abagenda okuvuganya mulimu okwewalira ddala okuttattana amannya ga bannaabwe n'okulumba bannaabwe obutereevu nga bayita mu bigambo ebikaawo. Akakiiko era kaweze enkola y'abeesimbyewo okuvuganya okuyingirawo mu kifo gye bagenda okubiramu kampeyini nga bakutte ebyokulwanyisa gamba ng'emmundu era abalagiddwa obutajjana byuma byabwe ebyokwogererako oba ebikasuka amaloboozi byonna bigenda kuweebwayo akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina. Mu mbeera egendereddwamu okuteekawo embeera ey'omwenkanonkano akakiiko k'ebyokulonda aka NRM era kalangiridde nti kakuyege yenna ateekeddwa okuvujjirirwa ekibiina ekya-NRM era bonna abanaavuganya ku bifo ebyo balagiddwa nti basse ekitiibwa mu nteekateeka entongole eyalangiriddwa akakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina. Akakiiko era kalagidde nti n'essaawa y'okubuuza ebibuuzo ng'etuuse abantu ba bulijjo bagenda kweba omwagaanya okubuuza abo abaagala okuvuganya ku bifo ebyo naye nga teri muntu agenda kukkirizibwa kutaataaganya abantu bano nga bakyayanja manifesto zaabwe n'okwogerako eri abantu abaagala okubawuliriza. Ebyo nga bikyali bityo okusunsula abaagala okuvuganya ku bifo eby'olukiiko olufuzi olw'ekibiina kya NRM oluyitibwa Seeke kukomekerezeddwa kutandisa olwaleero era ng'abamu ku baggyeeyo empapula era abasunsuddwa kuliko Michael Mawanda ayagala ekifo eky'omumyuka wa ssentebe w'NRM akiikira ebitundu eby'obugwanjuba bw'eggwanga, Daniel Fred Kidega avuganya ku kifo eky'omumyuka wa ssentebe w'NRM akiikirira obukiikakkono bwa Uganda ne Joseph Mukasa Sewava ng'onayagala kya mumyuka wa ssentebe w'NRM akiikirira amasekkati ga Uganda. Seeke memba alina okuba nga talina kifo kyakyalwanira olw'ensonga bwe banaamala ottulonda nga seeke memba kitegeeza olina ate okuddayo mu constituency onoonye akalulu kakaba memba ba parliament katolina ngeri gy'ogenda kulwatambula ggwanga lyonna ate ng'olina okugenda ne mu constituency yo. Tusaba bannaffe bonna abandyagadde okukomyawo empapula abasinga bajjayo mwandibadde b'amazima bw'oba owulira ng'oyagala ekibiina kya NRM ng'oyagala President Museveni beera w'amazima olekeraawo omululu. Ssaabasajja atugamba okwerekereza ze zimu ku mpisa ezikufuula omuntu mulamu. Bw'oba olinako kiri weerekereze. Nsazeemu kwesimba ku kifo kino olw'ensonga 3. Ekisooka ngenda kuleeta omusaayi mupya mu Central Executive Committee ya NRM tusobole okukola n'amaanyi. Ate Shadrack Nzire Kaguta muto wa President Yoweri Museveni naye gye empapula esaba okuvuganya ku kifo eky'omumyuka wa ssentebe w'NRM akiikirira obugwanjuba bwa Uganda. Tuze wano okweraga seyizi obuwanvu obunene dini gy'osoma oba tribe gy'ovaamu. Tuze wano okuyunitinga Abannayuganda tubeere wamu kole Uganda egende mu maaso. So abo bwe muwulira aboogera ebyo mbamanyi bali ku byabwe kubanga nze we naakulira tubamanyi Uganda. Bannakibiina kya People's Front for Freedom PFF bongedde okujja empapula ezisaba okuvuganya ku bifo eby'enjawulo mu kamyufu k'ekibiina era akakiiko k'ebyokulonda mu kibiina ekyo kalabudde abeegwanyisa ebifo nti basooke bagule kaadi z'ekibiina ekyo nga tebannaleeta mpapula zaabwe okwesimbawo. Akakiiko kategeezezza nti waliwo abantu ababadde baleeta empapula zaabwe nga bajja nazo naye nga tebalina kaadi za kibiina so nga balina kusooka kufuna
bwa memba mu kibiina ekyo olwo balyoke balowooze ku by'okwesimbawo. Ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mu PFF Michael Kabaziguruka agambye nti abantu balina okujjukira nti ekibiina kino kikyali kijja era bonna abagala okwesimbawo ku kaadi yakyo bateekeddwa okukkiriza okugoberera buli mutendera oguliwo. Exercises ez'amaanyi ziri 2 oba 3. Esookera ddala tulina party cards zetwatongoza wano era nkunga bamemba baffe yonna gye bali okwettanira okufuna kaadi z'ekibiina. Kaadi y'ekibiina yekufuula memba. Bw'oba tolina kaadi toli memba era ne buno processes tulimu ez'obululu era tukkirizwa kuzeetabamu. Kabaziguruka akinoganyiza nti werutuukidde olwaleero ng'abantu abeegwanyisa ebifo by'obubaka bwa paalamenti ku kaadi ya PFF kaakano basukka mu 100 n'asaba abamemba nti bongere okuggyayo empapula mu kibiina ekyo beesimbewo. Abamu ku bajja empapula olwaleero kuliko omubaka wa munisipaali y'Ekirabbu Ibrahim Ssemujjunganda ng'ayagala kuddayo okuvuganya ku kifo kino era ng'ono asinzidde wano n'agamba nti abavubuka abalabiddwako nga beenyigira mu kunyaga abantu mu kibuga Kampala abadde banekaanekanye mu ngoye ez'ekibiina ky'NRM kabonero kankukunala akalaga nti bangi ku bano tebalina mirimu era nga bayinza okufuuka ab'obulabe eri eggwanga. Emyaka 18 okutuuka ku myaka 3 abantu 15,000 kwegyo 15,000 kuliko abavubuka 4,300 tebali ku ssomero tebalina abavubuka abali ekira wakati w'emyaka 18 n'asatu ebitundu 33 tebalina mirimu. Buli bavubuka 5 boolaba kuliko omu talina mulimu tali mu ssomero ng'ate ali myaka ekyo ekiri ekira kiri mu Uganda wonna. Uganda yonna erimu abavubuka obukadde 10 abalinako emirimu tebawera kakadde. Eno ensi buli omu erimu ebintu ebimumala okukyusa obulamu bwe. Ate ekibiina kya Democratic Party kirangiridde nti olunaku lw'enkyalo kitandika okukwata empapula z'abeegwanyiza ebifo eby'enjawulo ku kaadi y'ekibiina era kitegeezezza nti ebifo ebirimu ababaka ba paalamenti abayitawo mu kisanja kino byo tebigenda kuvuganyizibwako mu kamyufu abaliyo baweereddwa omukisa okuddamu okuvuganya butereevu mu kalulu ka bonna ak'omwaka ogujja. Tulese proposal tubaweweeva bavuganye nga tebavuganyiddwa mu primaries era bamemba bano kuliko Honorable Kayondo Fred Mukono South, kuliko Honorable Lulume Bayiga Philip Michael Buikwe South, kuliko Honorable Richard Rumukizito Mityana South, kuliko Honorable Engineer Richard Sebamala Bukoto Central, kuliko Honorable Geoffrey Okelo Charles Noya East. Abo bonna bamemba tetulowooza nti tugenda badeploying okuyamba abamemba abalala owangula otya constituency okola otya ogwokomawo otya. Kino tukikola mutima omulungi kuba wali adde bagamba naye mmwe Sebamala musobola muwa tiketi ya DP Sebamala muna DP era nze kennyini newadde omulimu nti nja batuukirira n'olwaba tebagala kujja wano tubatwalire tugambe sebo kwata tiketi yo yino applyinga komyewo. Bw'atyo Dr. Gerald Siranda ssaabawandiisi w'ekibiina kya DP ng'atangaza ku nsonga eyo. Waliwo abalonzi 52 mu disitulikiti y'e Luweero abeekubidde enduulu mu kakiiko k'ebyokulonda ak'ekibiina ky'NRM nga bawakanya eky'okusunsula Ronald Ndawula ku kifo ky'omubaka wa paalamenti owa Katikamu North ku kaadi y'NRM. Ndawula ono nga yaliko ssentebe wa disitulikiti y'e Luweero mu kamyufu ka NRM wakubisanya ne Gaddafi Nassul ngono memba ku lukiiko lwa Seeke olwa NRM wamu ne Paul Bukenya. Wabula abaddukidde mu kakiiko k'ebyokulonda okwekubira enduulu nga bakulembeddwa mu Joseph Kiyingi Ssentumbwe bategeezezza nti okusunsulwa kwa Ndawula okuvuganya ku kifo ekyo kumenya amateeka kubanga kkooti ejulirwamu mu mwaka 2022 yayisadde ekiragiro era n'emulangirira mu lubu lw'abaavulunkupe. Wabula Ndawula awakanyizza byonna ebyogeddwa era ebimwogeddwako mu musango guno ng'agamba nti guno mupango gulukiddwa Nassul ne ba agenti be nga baagala okumuvunza mu balonzi n'okumwonoonera erinnya. Ategeezezza nti ekiragiro kya kkooti ekyamulangirira mu lubu lw'abaavulunkupe kyaggyibwawo dda kkooti etawulula enkaayana z'ebyobusuubuzi mu Oktoba omwaka 2024. Era ruling weziri zakolebwa mu Oktoba era since then siri bankrupt ate nekiri kkooti yakipronouncing bulungi nti kyakolebwa mu mutima ogutaali mulungi era we kyaggyibwawo sirina mutawana gonna na muntu yenna naye bano bapotinis baagala kulonda ku kkubo buvunaanyizibwa bwa bannaluweero
mwami Gaddafi antya ne bwandaba bwati akankana suubira nti nekiyenje apetitionize nti alina n'obumanyi ku kya petitionize. Wabula Nasulu yeganye okubaako kyamanyi ku misango n'okuwaaba okutwaliddwa mu kakiiko k'NRM ak'ebyokulonda ng'agamba nti amaanyi agatadde mu kamyufu k'ekibiina ekyo kaasuubira okuwangula. Akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasaanya ensimbi z'omuwoomusolo aka Public Accounts Committee kateekateeka kuyisa kibaluwa bakuntumye eryaddukanya ebbanguliro lya bannamateeka erya LDC olw'okugaana okulabikako mu kakiiko ako kaakano emirundi ebiri. Alipoota ya Ssaabalirizi wa gavumenti y'omwaka oguwedde eraga nti ono gavumenti yalemererwa okugiraga ensaasaanya ku nsimbi ezaamuweebwa n'okudibaga emirimu n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo. Abalabiseko eri akakiiko ka Paalamenti akalondoola ensaasaanya y'ensimbi z'omuwoomusolo abadde bakulembeddwamu addukanya ettendekero erikaka nga bakulembeddwamu addukanya ettendekero eribangula bannamateeka erya LDC Dr. Pamela Tibikira Kalyegira okwanukula ku mivuyo egyetobeka mu nkozesa y'ensimbi z'omuwoomusolo mu mwaka ogw'ebyensimbi oguwedde. Emivuyo gyonna Ssaabalirizi wa gavumenti gye yanokolayo okuli obutalaga nsaasaanya nnambulukufu okulemwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa n'ebirala ebigwa mu kkowa eryo byakolebwa mu bukulembeze bwa Frank Otembi kyokka nti ng'ono yalekulira mu mwaka 2024 oluvannyuma lw'okuweereza emyaka 12 gy'atalina kusukka. Abaka abatuula ku kakiiko kano nga bakulembeddwamu omumyuka wa Ssentebe Gorette Namugga basoose kusaba abazze mu kakiiko balambulule ekibalobedde okujja ne Frank Othembi abadde yeetaagibwa mu kakiiko ako. Wabula addukanya ettendekero eryo. Dr. Pamela Tibikira Kalyegira ategeeza akakiiko nti omuntu eyeetaagibwa tali mu ggwanga era kino kiviiriddeko abaka abatula kakiiko ako okuva mu mbeera kubanga guno omulundi gwakubiri ng'ayitibwa mu kakiiko ako naye nga talabikako. Gye biggweredde akakiiko kasazeewo okuzzaayo ababadde bazze mu kakiiko ako okutuusa lwe balikomawo n'omuntu oyo. Akakiiko nkayitamu omumyuka wa ssentebe waako Gorette Namugga kategeezezza nti singa Frank Othembi eyeetaagibwa addamu okwebulankanya bagenda kumuyisaako ekibaluwa bakuntumye akakibwe bukakibwe okulabikako mu kakiiko ako. Red Government Center erina kyekweka kubanga omwaka guli badojinga n'omwaka guno accounting officer tugamba nti yatambudde balina issues z'ettaka. Red Government Center erina ebizibu bingi ebya accountability. So Frank Othembi ateekwa okulabikako mu kakiiko annyonnyole lwaki LDC evunaanyizibwa mu kutraininga abaana baffe mu mateeka tesobola kugoberera amateeka ng'esaasanya ssente z'omuwoomusolo. Era nsuubira olunaku olwo bw'anaaba alemereddwa okujja ng'omuntu tujja kukozesa obuwaayiro obutuweebwa n'amaanyi agatuweebwa ssemateeka okumuwa ekibaluwa kibakuntumye alabikeko mu kakiiko kano aka paaka. Abaami ba Ssaabasajja Kabaka mu ssaza Kyaggwe ne Busiro beeyanzizza nnyo Matumpaggwa olw'okuteekawo enkola ezibayamba okutuuka ku bantu n'okubatuusako obuweereza obuva embuga omuli n'okwenyigira obutereevu mu luwalo n'emirimu egibakulaakulanya. Bano bavudde mu ggombolola ya Ssaabawaali Kasanje ne Ssaabagabo Nsanje mu ssaza Busiro wamu ne Ssaabaddu Ntenjeru ne Mutubagumu Nakisunga mu ssaza Kyaggwe, Mutuba ebiri Bukulula mu Buddu n'abalala okwongera bino babadde bakiisa embuga mu nkola ya Lwalo Lwange. Omukiise w'essaza Kyaggwe ku lukiiko lwa Buganda olukulu Oweekitiibwa Nalubwama Barbara yakulembeddemu bannakyaggwe era baleese obukadde yakulembeddemu bannakyaggwe n'abalala era nga wamu baleese ensimbi obukadde 92 ku mukolo ogubadde mu bimuli bya Bulange. Abaami ba Kabaka bagambye nti nga bayita mu nteekateeka z'Obwakabaka batuukiridde abantu ba Kabaka okubannyonnyola ku nkola ya Lwalo Lwange era kibayambye nnyo okukola emirimu egivaamu ensimbi omuli obulimi n'obulunzi. Omulamwa guno gwe tuliko ogw'olutabaalo lw'okuzza Buganda ku ntikko nga tuyita mu Luwalo. Twongere amaanyi mu ekyo kubanga tukirabye kitwetaagisa kusika mugwa. Mukama abongere emikisa nga tulwanirira Buganda bwaffe okudda ku ntikko. Nze Joseph Seketo Waswa njagala kwebaza nnyo okusooka Ssaabasajja kubanga bwe yateerawo pulogulaamu eno etuyambye nnyo. Isooka tumanyise abantu omuntu yenna akiika embuga n'ajjako mu Luwalo wano
esooka asooka okumanyagana ne bantu banne kituyamba nnyo naffe okubeera obumu. Kasumba amewasa abasajja Kabaka wegombolola mu Tubibiri twataddewo omusiri gw'emmwanyi kugombolola otunasomeseza abantu baffe okwejja mu bwavu. Minisita w'Obwakabaka avunaanyizibwa ku bavubuka emizannyo n'ebitone Oweekitiibwa Ssaalongo Robert Sserwanga bw'abadde abatikkula oluwalo asabye abakulembeze balumirirwe be bakulembera. Obukulembeze mu Bwakabaka obutambula okuviira ddala wansi ku butongole ne bwambuka ku muluka ne tufuna obukulembeze kugombolola. Abateekateeka Buganda bajjajjaffe balaba nti ensonga y'obukulembeze enkulu era kyemuva mulaba nti Obwakabaka bwa Buganda bukolera wamu ne gavumenti eya wakati okusobola okutuusa obukulembeze ku buli ssekinnoomu awangalira mu Bwakabaka. N'olwekyo obukulembeze nga bwegasse obwa gavumenti ya Kabaka ne gavumenti eya wakati ekigendererwa kyonna ekiri waggulu kutuusa buweereza eri abantu abawangalira mu bifo byabwe. N'olwekyo buli omu gy'ali ng'ofunye omukisa ogw'okuweereza fuba okulaba nga tugaba obukulembeze obulumirirwa abantu, obukulembeze obuddamu ebyetaago, obukulembeze obusakira abantu. Oweekitiibwa Joseph Kawuki minisita wa gavumenti ez'ebitundu mu Bwakabaka asabye abaami ba Kabaka bakozese ettaka ly'embuga nga baliteekako pulojekiti ezikulaakulanya abantu omuli okulima n'ebirala. Njagala okwebaza ennyo bonna abafubye okussaako pulojekiti n'okussaako amakakkalabizo nga bw'okiwuliridde era n'okusaba abatannakikola nammwe mukole kyekimu. Bw'obeera eyo ng'oli ku mbuga ya Kabaka kuliko ettaka ng'olitunuulira butunuulizi manya nti likubanja okulikolerako emirimu. Tewali ngeri gye tuyinza kukuuma bulungi ettaka lya Kabaka nga tulitunuulira butunuulizi. Ettaka eryo obuvunaanyizibwa bwalyo kutuganyula tulikolereko emirimu. Awo nno nsaba ekyo tukitwale nga kikulu ddala. Twagala buli mukulembeze okulaba nti ensonga zaffe tuzikola. Bwe tukola obulungi gavumenti n'ebaako byekoze n'Obwakabaka ne bubaako bye bukoze naye nga bikolebwa mu bantu be bamu tugenda okugatta awamu ng'abantu ba Ssaabasajja Kabaka bali mu mbeera esinga okuba ennungi. Minisita ombeezi ow'amazzi n'obutonde mu gavumenti ya Uganda Aisha Sekindi.